Ole kitegeeze enkola ya laparoscopy tesoboka kulongoosamu mwana kubanga omwana alina okufuluma mu kitundu ekimumala okuvaamu obulungi. Tukola eri enkola yaffe ey'okusala n'obwewala. Naye bwe tuba n'embeera endala, for example ebizimba, waliwo abakyala ajja nga alina ebizimba bijjudde olubuto, fibroid. So ebizimba ebyo ebiri mu lubuto kyo kisoboka tutya? Bwe tumala okulongoosamu ebyo byenkulaze, ebizimba tubijjayo ne tumanya nti n'abaana tubijjamu bulungi, n'abaana ne tumala ogitunga. Nejjukira twataddeko akatuli akatono kenkananga ppeesa, ekibuuzo kiba nti bifuluma bitya? Kati ebizimba ebyo oba ekintu ekya kyonna kyonna ekyetaaga okufuluma, tuba n'ebyuma bw'obutya bumoserator, nti nkwata ekizimba ekyo ne nteekako akuuma ako ne kikakubakuba nga bw'olaba ekyuma kya kasooli munnaffe ali eyo, ossaamu empeke n'ofuna obuwunga. Kati moserator eyo ekwata ekizimba ekyenkananga ekikonde kyange kino n'esobola okukirya nga bwefulumya bu pieces obutono muki wabweru nekiba nga kisobola okuvaamu. Oba abamu eno wansi mu bukyala tusobola okufunayo ne tuggulawokko centimeters nga 3 ku mukyala yenna yenna ako kaba katono kuba omukyala mu butonde bwe wansi ewali stretchable bulungi. Bwe nkola centimeters nga 3 ekizimba kino era nkisalamu n'ensobola okukifulumya mu butundu obutonotono, n'ensobola okufulumya ekizimba ekyo nga buno obutuli bwange obusatu bukyali busatu obwo nga songedde kugaziya kizimba ekyo.